naye nga bo abantu banywedde era ndowooza obalaba bali mu ssanyu naye nga tutaasizzaako ebisinga obuliro wadde ng'ebimu byonoonese naye tukoze omulimu munene n'abo abakulu abo era tubeebaza nnyo abasirikale baffe abo okubanga tutaasizza ebyo naye muna ebino ebyokunywa ne waffe oba babitwala waffe ne babitubuusa amaaso ate neyo jabbamu eyawo naye yatugabulidde Uganda newunya Uganda kubanga batuyisako omwenge ogw'ekitiibwa ne baguteeka ewala nze newunya Uganda. Naye mu kugwa ssaawa 8 abantu ababaddemu bakoseddwa naye si mu mbeera mbi baba batutte bali bubi era owa boda yabatutte n'abavuga n'abatwala naye tebakoseddwa nnyo bubi nnyo kiri awo. Omuliro tegwabayokyezza? Omuliro gwali tegubokyezza kuba bw'emmotoka yabawandudde buwanduzi. Ebimu ku byo naye nga bo abantu banywedde era ndowooza obalaba bali mu ssanyu naye nga tutaasizzaako ebisinga obuliro wadde ng'ebimu byonoonese naye tukoze omulimu munene n'abo abakulu abo era tubeebaza nnyo abasirikale baffe abo okubanga tutaasizza ebyo naye muna ebino ebyokunywa ne waffe oba babitwala waffe ne babitubuusa amaaso. Kyalongo genze bulungi baganda bammwe musogolero ng'ale abali bakyerero nekulaga ebyo neyambulo bakasule mwenge tunywe omwenge bagugudde muleka tugunywe emotoka yagudde bambu yasaddaasi kati goba okyangamba ti ate kwenkwekwebisokode Abatamiivu tuli bantu babatenga tereza mbeera abantu balina okutamiira baddayo okuva mu mamotoka gali gatambula kubatulibana tukola ki tuli mu ggwanga tugende mu gundi emu tuzipange wamu temubeera nyonyo ku kkubo bulijjo babiyisawo wano nga sibiraba kakati yino Uganda walagi simanyi biba biki njagala mwenge mulungi nga guno njagala mulungi kuba mpaka kuwulira bubi kubanga bamweyano yasaddaase emotoka si yesoose emotoka zigwawo bulijjo kitegeeza wano waliwo omuzimu gw'abamweyano naye ka tujja kukuba mpaka kuwulira bubi tugenda galabira ku mukono embeera gye tulimu mbi omuzeyi Nedda tuddemu abo baatule wano fena twabaddewo ffenna naye kubudde bwe tabali waneeno
kumafa mawulire. Kalugazibwamu kuba abantu wetaganga emmotoka nga nnyakale nga ziyisiŋŋanya bulungi kuba zidduka sipiidi nnyo kati engeri gye ziba zitisseemu ennyo ziba zeetaganga abantu wagazi singa bongeramuuko nga wali neeno ebbali netubanga nga n'ab'ebigere nabo balina okubanga balina we batambulira nga lwegaziye bulungi kale naye nga bwebukosefu bwe tukyalinamu naye ebisingira ekizibu ekiri kiri kimu mulina amaanyi bakukadda ku macanga babi nnyo okuva nedda era abantu bafiira bakola abantu era nefaaza baffe ku kigo wali yafiira wana abantu bano wafunda ate ekizibu kye tulina abayunu batene basanga ettaka nga likutte mukubo guno bakola ki batuyamba tikigirawo kati webizibu abantu bano wafunda omusajja okwejja tugende abantu emirimu gyonna gigootaanye
obwa kabenji kana akagudde wano netubiza abantu bano abagunywedde omwenge guno gwe mutamanyi kujja basuula eddalu mwali badde mulekerawo ebikemiko ezirimu temuzitegeera bulungi naye byentambula byonna emirimu gyonna gigootanye tulabye wano nga tubadde mu buzibu bw'amaanyi kale yembeera eri wano nga bw'ogiraba ate neyo jabbamu eyawona yatugabulidde Abakoze nnyo bagala bawa mitwalo 5 omwenge gwa bbeeyi bagala bawa mitwalo 5 omwenge gwa bbeeyi muno amanyi ababa yaaye okumujja mu motoka eri eyagudde kumuteeka mu motoka endala baganye okubatasula ate nga gwe mulimu kati bakaayana baba basiringisa emitwalo 5 bali abantu 20 buli muntu ayagala emitwalo 2 ate awe wali batusube sente oba abakozi sente baba abayise bakole ne baleka emirimu gyabwe ne badda ku mulimu gwabwe tekubadde gwabwe ate nekivako wali nekigwa yatugambye agenda kutuwa abakozi tatuwadde ne sente atumye emitwalo 5 y'abantu 15 kati ffe twagala atwongere ku sente kuba ezo tezimala okuva ku makya mpaka saa the manager of the Lion beer. So yesterday we had the news about the incident, so we had to come by. Now it was something accident, it was so serious that we lost a lot of goods that we don't know, which can even, if they can even replace it, because there are too many beyond what we bought, like what we bought. So the feed that have been recovered have been loaded in the truck, which is not even a quarter of what we loaded. So yeah. Bamutakani manager wa Lion Beer joto afanya mawulira mabi about akabenja akabateka mudeo wa sini kutuyimiridde oyampai tuyononyeddwa ebintu bingi biri mu sente nga mmeka. I can't explain now. Ekisinga obubimu byonna nti tufiiriddwa omuntu abadde akola naffe. So yeah. Mufiiriddemu. Driver is in the hospital. We don't know the situation right now. But inshallah. The consequences of the day, you are the consequences of abantu abasoma ennyo nasoma you are the consequences ebifaayo bobuwaitamiizani bobuwaitazitowa naye azitewako. Nze Semyaro Roni, nze kansala w'ekitundu kino era nze chairman wa production ow'eggombolola naye Muduuma, naye abantu waffe wano wagwawo nnyo accident lwa nsonga amakubo mafunda kati wano mu mwezi gumu wakagwawo accident 2 naye tusaba batugazirizeeko ku makubo kubanga ne father yafiira wano wennyini wano kati emmotoka ate abantu badduka nnyo ate nga amakubo mafunda. Tusaba gavumenti etuyambe etugazirizeeko ku makubo gano accident zino zisobola okukendeera ku luguudo lwaffe luno olwa Mityana Mubende ne accident zisusse. Tusaba gavumenti etuyambe egaziye ku makubo wano accident mu mwezi gumu bakagwawo accident ezisukka mu 2 ate bwe zigwawo abantu baffe bafa. Tusaba kuyambi eri gavumenti etuyambe. Yatomera omuvubuka yali avuga yali awiseko abantu bazadde era baba bamanyi ekigenda maaso. So mu situation ngeno baba bamanyi ekyokukola okutuusinga ffe kyentuva okulowooza obasaba. So kyemmanyi bamanyi value ebintu bamanyi how much it costs. So in humanity temanyi ddala okuwadde
Wabawa tufe tukole ki tuli mu kunywa tuli mu kweyagala Katonda ye yabigeze siwe kiri era twanywedde ewaka ngupakinze bupakinzi sina buzibu tomaliza Ganza nkubulire babisibye. This is beyond the political. Naye mufunyemu mweno accident. Era kyenkana tugifunga Nze kansala awantu wano wagwawo nnyo accident. Kiki kyabadde wano? Kiri kyana kino. Guno mutwe. Omwenge guguli muli. Guli muno. Zepateyo. Manu kachikache. Ekumayi kata motoka. Nabannaffe bano abavuga endiima naddala ab'ebimotoka ebinene bagaziira wakati mu kkubo bakendezeeko ku sipiidi oba batuwa poliisi edde ku makubo mu bitundu nga bino ebigwamu ennyo obubenje bakole nga bwe bakola wali ku Masaka Road bw'oba batuteerawo poliisi wano batuteerewo poliisi wano sipiidi esobole okukendeera naye abantu baffe baggwerawo nnyo wano tusaba Dealing, we are insured, so perhaps we're probably going to talk to our insurance companies, see what they can do. Awati agala agenda alunde ntatwekere eggwanga lyaffe zizina enguudo mbi mpaka zitambula zigwa kati fulofuna twatamidde naddaka twavuddeko nalida awunzike endekuba mutwalemu katika nkulage tubikulire okoye genda webake tugende webake okoye sijambala tugende ojja kufiira wano mbi ajja kutta omanyi kamikoze bamutaddemu Mwenge tunywe. Omanga bagugudde muleka tugunywe. Emotoka yakudde bambu ya sandasi. Kati kobocha ngamba. Ate kwenkwe kwenkwe. Salongo genze bulungi baganda bamwe sokolero ngale toko abali bakere bakulage ne ambulo bakase fetuleta baba waffe ne babitubuusa amaaso ebimu ku byo naye nga bo abantu banywedde era ndowooza obalaba bali mu ssanyu naye nga tutaasizzaako ebisinga obuliri oba wadde ng'ebimu byonoonese naye tukoze omulimu munene n'abo abakulu abo era tubeebaza nnyo abasirikale baffe abo okubanga tutaasizza ebyo naye muna ebino ebyokunywa ne waffe oba babitwala abantu emirimu gyonna gigootaanye
obwa kabenji kano akagudde wano naye nkubiza abantu bano abagunywedde omwenge guno gwe mutamanyi kujja basuula eddalu mwali badde mulekeraawo ebikemiko ezirimu temuzitegeera bulungi naye ebyentambula byonna emirimu gyonna gigootaanye tulabye wano nga tubadde mu buzibu bw'amaanyi kale yembeera eri wano nga bw'ogiraba ate neyo jabbamu eyawo naye yatugabulidde naye nga bo abantu banywedde era ndowooza obalaba bali mu ssanyu naye nga tutaasizzaako ebisinga obuliro wadde ng'ebimu byonoonese naye tukoze omulimu munene n'abo abakulu abo era tubeebaza nnyo abasirikale baffe abo kubanga tutaasizza ebyo naye munna ebino ebyokunywa ne baffe baba bitwala waffe ne babitubuusa amaaso Kyalongo genze bulungi baganda bammwe musogolero ng'aleeta abali bakyere bakulage neyambulo kakase omwenge tunywe omwenge bagugudde muleka tugunywe emotoka yagudde bambu yasaddaasi kati goba okyaŋŋamba ki ate kwenkwekomusogode omusajja ogwejja tugendewe abantu emirimu gyonna gigootaanye obwa kabenji kano akagudde wano naye nkubiza abantu bano abagunywedde omwenge guno gwe mutamanyi kujja basuula eddalu mwali badde mulekeraawo ebikemiko ezirimu temuzitegeera bulungi naye ebyentambula byonna emirimu gyonna gigootaanye tulabye wano nga tubadde mu buzibu bw'amaanyi kale yembeera eri wano nga bw'ogiraba ate neyo jabbamu eyawo naye yatugabulidde